ngenda kusomesa omusomo gwe bayita ahwalu shakhsiyya, al ahwal ash-shakhsiyya. nga muzo nja kulondamu ayat ne hadith, tetujja kukimalako olwaleero wabula nja kugenda nga nkoonako bukonyi ku pointi insha Allah paka Allah wana batukiriza titukomaawo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba surati Nisa, ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah agamba nti abange mmwe abantu tutye Allah subhanahu wa ta'ala, tutye Allah waffe subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga tujja mu muntu omu Adamu. Mu Adamu omwo najjamu Hawa, mu Hawa omwo najjamu abantu bangi, abasajja bangi n'abakyala bangi. Nabwe kityo nti tetusobola kubeera nti mu gitama eno ebeerawo okujjaku nga tumaze kuwasanganya. Oli waawasa n'oli n'awasa olunga mu gitama ekula, society ng'ekula. Naye tubanga tetuwasizza, society tesobola kubeera nti ekula. Era Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda mu maaso n'ayogera mu aya endala n'agamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala atukolera abakyala bano n'atuteerawo litaskunu ilaiha, tubeerenga tutebenkeera ku bakyala abo. Era n'atubera nti waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, n'ateekawo wakati wo ne mukyalawo almawadda wa rahma, okwagalana n'okubeera nti tusaasiragana. Yani Allah n'ateekawo wakati waffe laavu. Makulu nti oteekeddwa okubeera nti olaga mukyalawo laavu ebbanga ly'omala yo omukyala gye weerondera n'otuuka okubeera nti obeera naye. Hadisi era Allah subhanahu wa ta'ala agamba min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Buli kintu kyonna Allah agenda atonda bibiri bibiri. Tonda omwami n'atonda n'omukyala, atonda enkoko empanga n'atonda n'enkoko enkazi. Naye ng'enkoko ezo okuwera empanga bwe bataliiwo, enkoko enkazi tezisobola kuwera. Nabwe kityo enkoko enkazi zokka singa zeziriwera nazo tezisobola kubeera nti ziwera. Kyova olaba nti subhanahu wa ta'ala okubeera nti atutonda nga n'atonda bibiri bibiri, Allah ayinamu hikima tusobole okubeera nti twala mu nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi endala ku nsonga eyo gye nja okusembyayo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ya masharu shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaju. Muntu alina obusobozi, bavubukamwe abali wano muwase Allah subhanahu wa ta'ala alyoka abateere baraka mu mirimu gyammwe gye mukola. Naye ebbanga ly'omala nga towasizza, okisooka ofulumya kinene nnyo, ofulumya kinene nnyo ebbanga ly'omala nga towasizza. Olwaleero nze wenkozesa omutwalo, omuntu atali mufumba akozesa emitwalo ebiri. Lwaki? Aba teyeefiirayo. Nabwe kityo nti tuwase bavubukamwe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bagamba nti ya masharu shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaju. Ayina obusobozi abeere nti akola ki? Nti awasa. Insha Allah tugenda kutunulirako ku nsonga ezo. Aya zitumala ne hadisi zitumala. Umar olagawa hadisi zitumala ne aya zitumala okubeera nti tutegeera omusomo gwe tugendako. Al-umuru allati yajibu an tara'i fihi kabla ziwaj. Nga tonnaba kuwasa tuyina ebintu bye tusaanidde okubeera nti tutunuulira nga tonnaba kubeera nti tuwasa. Ebintu bino omukyala ateekeddwa okubeera nti abitunuulira nga tannaba kufumbirwa, n'omusajja naye ateekeddwa okubeera nti atunuulira ensonga zino nga tannaba kubeera nti awasa omukyala gy'agenda okubeera nti awasa. Ensonga esooka min umuri allati yajibu an tara'i qabla az-ziwaj husnul ikhtiyari. Husnul ikhtiyari,
Muntu yenna agenda okuwasa oteekeddwa okubeera nti olina choice yo gy'oyagala. Bantu bangi tukola ensobi, naddala bataata tukola ensobi, n'osalawo omuvubuka gwe omulondere choice gy'atayagala, n'otategeera nti bo bali mulembe gwa .com ate gwe okukyali ku mulembe gwa analog, n'omulondera omukyala naye nga ye tamusiimye. Nabwe kityo nti wateekeddwa okubeerawo husnul ikhtiyari, choice. Mukyala gy'oyagala alina kubeera atya, yo omukyala omusajja gy'ayagala alina kubeera atya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga abakyala be tulina okubeera nti tuwasa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba tunkahu almar'a li arba'i, omukyala awasibwa ku lwa bintu bina. Limaliha, sobola okumwagala olw'essente ze. Mukyala alina ku ssente n'omwagala olw'essente ze. Walijamaliha, n'obulungi bwe. Walinasabiha, n'ekika kye mwava. Walidiniha, n'eddiini. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akkaatiriza n'agamba nti fadhfaru bizaati ddiin taribat yadaka, tuwasa abakyala abalina eddiini tujja kuwona. Mu bakyala by'ogenda okulonda ateekeddwa okubeera nti abirina. Jamaliha, omutulako nga mulungi, si kuwasa mukyala ate ekyomugobe. Amakulu nti husnu ikhtiyari yo teyali nnungi. Okubeera nti otunuulira omukyala gy'ogenda okuwasa nti yeyo choice yo, n'omukyala naye alina okutunuulira nti ono omusajja gye ngenda naye eyo choice yange. Omukyala abeera ne choice ye b'ayagala. Njagala omusajja nga mulungi, njagala omusajja nga ali bw'ati, njagala omusajja nga seeka, njagala omusajja ng'alina omulimu gwe. Nabwe kityo n'omusajja naye n'abeera n'omukyala gy'alina okubeera nti akola ki? Atunuulira. Nabwe kityo nti tutunuulirenga nnyo ku bakyala be tugenda okubeera nti tuwasa. Choice yo obeere nayo, kuba gwe choice yo si yeyange. Olwaleero gwe oyinza okwagala omukyala nga muwanvu, nze ate ne ngamba nti nze njagala mumpi. Oyinza okwagala omukyala nga mweru, ate nze ne kugamba nti nze omuddugavu yankolera. Nabwe kityo choice eyo buli omu abeera ne choice ye. Tulina kubeera nti buli omu abeera ne choice ye. Omukyala gy'ogenda okubeera nti okola ki? Gy'ogenda okubeera nti owasa. Ogeddeko ekyabataata nti bakola ensobi okubeera nti basiimira batabanyi baabwe, ne babasiimira abawala. Olw'okubanga oli taata w'omuwala munyumya naye, n'okako omulenzi awasa omuwala oyo, mutuufu ajja kumuwasa nga naye akutiiririra, naye ajja kumala naye emyezi 2 baawukane. Lwaki? Kubanga omuwala oba omuvubuka oyo teyali choice ye. Nolwekityo nti tulonde choice zaffe bwe tubanga twagala obufumbo, okubeera nti obufumbo obwo bunywera. Ate choice bwe tubanga tulonda tetutunuulira butunuulizi taata na maama, oba tetunuulira mukyala yekka gy'olina okutunuulirako. Oteekeddwa okubeera nti wa husnu ikhtiyari la yakasiru fihi kullu min zawjaini ala sahibaihi fakat. Bwe tubanga otunuulira choice gy'ogenda okulonda, muwala gy'ogenda okuwasa, totunuulira muwala oyo yekka, olina okutunuulira ne ku taata amuzaala, otunuulire ne ku maama amuzaala. Ayinzika okubeera nga maama amuzaala imraati su'a, kyala nga talina mpisa. Maama w'omuwala gy'ogenda okuwasa nga talina mpisa, ate gwe otwala omuwala oyo n'olw'ensonga nti gwe wamulabako obulungi, wamulabako nti wa ddiini, naye taata we ali atya oba maama we ali atya. Nolwekyo tutunuulirenga mu husnu ikhtiyarika nti njagala omuwala naye nga mu maka mwava basiraamu. Oyinzika okutwala omuwala naye nga taata tomulaba akola ku muzikiti, n'okusiiba tasiiba nga talina nsonga, gwe n'otwala omuwala oyo. Tulina okitegeera nti Nabbi yagamba nti inna al-irka laddasaasu, akasaayi kano kasika. Maka bwe gaba nga tegali mu ddiini, kitegeere nti naawe abaana b'onaazaala bajja kusikira akasaayi kabajjajjaabwe. Tegeere nti ogenda okwesanga ng'okusiiba kutuuse ng'ogwana gukulu naye nga tegukola ki? Tegusiiba. Lwaki?
kyavira ddala ku bajjajjaabe gye wawasa. N'olwekyo tunuulira choice yo gy'oyagala, tunuulire omuwala gy'oyagala, otunuulire n'amaka omuwala gy'ogenda okubeera nti omujja. فمن الآباء من يعتبر رؤية الخاتب لابنتهم عيبا كبيرا. eyefiirayo atafaayo n'aba nti ye yayagala okubeera nti afunira omukyala, afunira omwana w'obulenzi n'amufunira omusajja. Hadha musannifu yakuno nti hadha aibul kabira, ako nno kamogo k'amaanyi bataata ke bakola, kubeera nti yafunira omulenzi n'amufunira omuwala agenda okubeera nti amuwasa, ate era n'asalawo n'amusiimira. Kirungi omufunire naye ate okusiima okulekerwa bayina omulenzi n'omuwala bamale okubeera nti basiimagana. Naye olwaleero n'omufunira ate n'oyagala obeere nti okola ki? Omusiimira. N'olwekyo nti kamogo k'amaanyi nnyo ketusaanidde okubeera nti bataata tukatunulamu nti omulenzi tetumukaka kubeera nti awasa mukyalo oyo yadde gwe omulabidde. Oba omulabidde agende yamulabeko, naye ate tomukaka kubeera nti amuwasa, kuba oyinzika omulabira naye nga tali mu choice ye gy'ayagala. N'omuwala naye bw'ati oyinzika omulabira omulenzi naye ng'omulenzi gy'omulabidde si ye choice ye. N'olwekyo tukitunuulire nnyo. Husnul ikhtiyari ye number 1. Number 2, ru'yatul khatib al-makhtuba. N'ensonga omuntu agenda ayagala okuwasa nazo ozitunuulira nnyo. Esooka tugambye husnul ikhtiyari, okubeera ne choice yo gy'oyagala. Ekyokubiri, ru'yatul khatib al-makhtubatuhu, kubeera nti omuntu ayogereza alaba kwoyo gy'ayogereza. Waba nti amulabyeko mwennyini amwesiimire, si kugamba nti ali bweru, bonna bali omukyala ali eno Uganda n'oli ali bweru, naye nga n'okulabaganako tebalabaganangako. Bwe bufumbo bw'olaba nti omwana ow'obuwala tujijja wa Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Nabi sallallahu alayhi wa sallama atugamba, Abu Huraira radiyallahu anhu yakul makathu inda Rasul sallallahu alayhi wa sallam فآتاه رجل من الأنصار فخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب وينظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم Abu Huraira ategeeza Nabi sallallahu alayhi wa sallam lumu omusajja amujjira amugamba nti ya Rasulallah, nafunye omukyalo okuva mu Ansari njagala kumuwasa. Nabi sallallahu alayhi wa sallama n'amugamba nti idhhabu wanzuru ilayha, sooka ogenda omala okubeera nti olaba omutunuleko omwana oyo w'obuwala gy'ogenda okubeera nti ofumbirwa, manyi ogenda okubeera nti owasa. Kiraga ki? Kyabbeeyi nnyo omuvubuka ogenda okubeera nti owasa, kubeera nti otunuulira obeere nti omukyala gy'ogenda okuwasa, omuwala gy'ogenda okuwasa omulabako, si kuba nti wamulabira ku kifaananyi. Ekifaananyi kino kirimba. Osobola okulaba omukyala nga masha Allah naye ogenda omutunulako nga ate si ye choice gy'oyagala, naye ng'ekifaananyi kyakulimba. N'olwekyo ekifaananyi bw'okirabako ne kennyini physically genda obeere nti omulabako. Bwe munaabeera mu bufumbo Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabateeramu emikisa. Nawe kino Nabi sallallahu alayhi wa sallama n'alagira omusajja oyo asooka agende alabe ku muwala gy'agenda okubeera nti afumbira. Nawe kityo falhatib la yanzuru fakat binadharan bimuhatabatihi wa yuhadithuha wa yudahikuha وقد يصل الأمر إلى الخروج بها. Muntu alikuwe agenda okuwasa si kutunula butunuzi ku mukyala gy'ogenda okuwasa oba omuwala gy'ogenda okuwasa, wabula oteekeddwa okubeera nti ogenda mwogereko naye. Sobola okumusiima naye nga tasobola kwogera, ahrasi tayogera, naye nga gw'osiimye feesi alhamdulillah. Akwambalidde nikaabu n'ateekako nikaabu n'ogamba alhamdulillah, naye omutuusa mu kwogera nga tayogera.
Nolwekyo nti oteekeddwa okubeera nti olaba ku mukyala tekitegeeza nti just kumulabako bulabi, wabula oteekeddwa okubeera nti oyogeremu naye. Thaniya tudahikuha, n'okubeera nti oleetayo n'emboozi emusesa, sobole okubeera nti aseka, olabe ayinzika okubeera nti ali awo naye nga talina mannyo mu kamwa, ate nga gwe choice yo toyagala muntu alina malibu, ogenda omutuusa waka akutamirewo n'olwo olunaku lwennyini olwo. Nolwekyo oteekeddwa okubeera nti onyumyamu naye. Thaniya oteekeddwa okubeera nti oleeta ebisesa asekemu, osobole okulaba mu kamwa ke obanga amannyo mwegali oba tegaliimu. Thalitha kituuka ne hajji okubeera nti otambulako naye, tambuleko naye. Ayinzika okubeerawo nga mulema, yenga buli wojja omusanga awo atudde n'omulabira awo. Kati gw'onaafa bufi kubeera nti omulaba, ojja kufuwasa omukyala ate abeere nti akutamira nawe. Lwaki? Lwa nsonga nti tewatwala buvunaanyizibwa kubeera nti oteekamu nkola kubeera nti omulabako. Okulaba si kulaba bulabi, wabula otambulemuko naye. Na mukwano gwange yawasa omukyala, naye omukyala oyo n'amuwasa nga tamanyi nga mulema. Bwe twagendanga omulabako tumusanga mu ddiiro atudde awo. Bwe nalinga ngezaako mugamba nti seeka nti atuwerekeremuuko, yaŋŋamba seeka idi naawe olina olugezigezi lungi, ate atuwerekeramu biki? N'ateekateeka embaga neggwa bulungi neetuuka, agenda bambala gawuni, tasobola kutegeera nti oba omukyala mulema oba si mulema. Wallahi yamulabira mulema, naye yamutamirawo olunaku olulala. Era ekinene ennyo baamala emyezi eki ne baawukana, naye nga nze namugamba nga atuwerekeremuuko. Ye nga alowooza nti omukumuwerekera oba ndo ntegeezaamu ki? Mukyala teyatuwerekera, tumusanga atudde awo paka we yatwala omwana w'obuwala, naye ng'omwana w'obuwala si eyo choice yali akola ki? Yali ayagala. N'olwekyo nti obufumbo okunywera omukyala ono ogenda kubeera naye ebbanga lyo lyonna, kuba tetuwasa kwegezaamu. Tuwasa abakyala naye nga tujja kubeera n'abakyala abo paka emirembe gyaffe gyonna. Kakati bw'obanga omututti ng'omutegedde nti aliko akamogo kano, ekyo kirala. Naye omutwala nti nga tomanyi kamogo nti aliko akamogo bwe kati, kyala nti mulema. Omusajja agenda okukwata kugulu kuno nga tekufaanana kuli, awo wennyini awo omukyala yamutamirawo. Nabwe kityo nti tuteekeddwa okubeera nti tulaba ku bakyala be tugenda okubeera nti tuwasa, n'okutambula nabo tutambule nabo, n'okulyako nabo tulyeko nabo, omutwaleko awutu nga muli gwe naye maadhu mahrami. Olabe engeri gy'alyamu, olabe engeri gy'atambulamu. Bwe tunaaba tukikoze ojja kuwasa omukyala osobole okubeera nti owangaala naye emirembe gyo gyonna. Naye ebbanga litunamalanga omulabye leero enkyomuwase, obwo obufumbo tebugenda kubeera nti bukola ki? Tebugenda kubeera nti bunywera. Ekirala kyetuteekeddwa okubeera nti tutunuulira nga tugenda okuwasa, adamu lmugirati fi lmahar walhafulati ziwaji, obutapaaluuza nnyo mahale, obutapaaluuza nnyo mahale ng'omukyala agenda okufumbirwa, n'embaga obutagezza nnyo mukolo. Kyo kiri ku bataata baffe nti nze njagala musajja mugagga, njagala embaga nga y'amaanyi. Bawala bangi badibidde ku luggya, naye ng'ensonga ebadibya ku luggya bakadde baaba bennyini. Kugamba otyo omuvubuka wa myaka 2 akyeyiya nti nze njagala omutwalo, naye omutwalo gwe njagala peki ya bodaboda, nga naye tagifunanga nako. Kati omuwala n'asalawo, omuvubuka n'agamba nti sina ssente ezo, olukivaamu ng'abivaako, ng'omuwala adibira ku luggya n'omulenzi ng'atandika kuwonooneka, naye nga gwe tulabokoza. N'olwekyo nti kyetulina okutunuulira ennyo, tutunuulire nnyo obutapaaluusa nnyo mahale n'obutapaaluuza nnyo omutwalo. Ate nze edda nalowoozanga omutwalo nti okwata mutwalo ng'okola ki? Gwina mu nsawo ng'owa taata. Yakusaba mutwalo naye ng'ate ategeezaamu bodaboda, akusaba mutwalo naye ng'ategeezaamu nti ompe umula gy'omuwa naye nga naawe togikolanga. Ye mu myaka gye gy'amaze tagikolanga, yayagala gwe omuvubuka gw'oba omuwa. Nabwe kityo Nabbi sallallahu alaihi wasallama atwewazisa ensonga eyo n'atugamba injaakum man taradawna diinahum wa khuluquhum fazawwijuhu. Akujjidde omuvubuka, osiimye empisa ze, osiimye eddiini ye,
lwaki ate omukaluubiza nti ate njagala omutwalo ompe bodaboda, omutwalo njagala ompe umura, fazawijuhu muwe muwala wa mutwala fa in lam tafaalu, naye tubanga bwe munaaba temukikoze n'omugamba nti nze njagala bino njagala kiri, takunu fitnatun wa fasadun kabir, ojja kuba oleese ekikemo. Kuba omuvubuka oyo wanaagenda ate n'awasa awalala, omuwala awo n'adibira awo, ajja kutandika okuleeta embuto aleeta azaalire awo abaana ab'obwenzi, naye nga gwe ensonga enkulu. N'olwekyo bazadde bannange, bavubuka bano tetubakaluubiriza nnyo. Bavubuka abo baagala okuwasa, naye ensonga bagamba nti ffe tubakaluubiriza nnyo mu kubeera nti tutunda bawala baffe. Twatandika kubeera nti tutunda bawala baffe. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba a'adhamu nisaa'u baraka aisaruhunna almuuna, mukyala asinga okubeera ow'emikisa mu maaso ga Allah, obufumbo obusinga okubeeramu omukisa mu maaso ga Allah bwe obufumbo obubadde nga bwa sente ntono. Bameka boolabye ku TV nga bateeseemu sente mpitirivu, n'akugamba nti embaga yamazeewo obukadde 5, embaga yamazeewo obukadde 7, naye akhiira bamala emyezi 2, buli omu n'akola ki? Ne baawukana. N'olwekyo nti tuleme okubeera nti tupaaluusa bawala baffe nga tusaba amahala amanene, tusaba emutwalo. Simanyi oba mwagujjawo ogwo omutwalo, suubira Sekambaraka yagumanya omutwalo ogwo gwe baagujja, gwe basaba nti asaba mutwalo naye ng'ategeeza bodaboda, asaba mutwalo naye ng'ategeezaamu omuweemu ekyapa ky'ettaka. N'olwekyo nti bwe tunaaba tetukikoze, bawala baffe batuuza okudibira ku lujja. N'olwekyo ensonga ezo singa oba ozitunuulidde n'ozitunulira bulungi bw'oti, ekisooka tugambe husnul ikhtiyari, beera ne choice yo. Ru'yatul khatib al makhtuba, otunule ku mukyala gy'ogenda okuwasa, obeere ng'omulabako. Ekyokusatu tugambye nti okubeera nti taata takaluubiriza muvubuka agenda kukola ki? Kuwasa. Kati ng'omaze okubeera nti owasizza omuwala oyo, tulina alhuquuqu zawju ala zawja, huquuqu zawju ala zawja. Kati wali omaze okutunuulira embeera, omaze okulonda omukyala mwennyini gy'ogenda okuwasa, yeyo choice yo, omuleese waka, oyina ebikuvunaanwako nga ggwe omulenzi byoteekeddwa okubeera nti okolera mukyalawo, ate n'omukyala naye n'abeera n'ebivunaanwa byateekeddwa okubeera nti akolera nga ggwe omusajja. Olw'obutamala budde insha Allah tujja kutandikira ku biki omukyala, biki omukyala byateekeddwa okubeera nti akolera bbaawe mu bufumbo obutuufu.